Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wasuze otya wasiibye otya? Ayina essubi mu Kyagulanyi okugirako President Museveni biveeko. Baabivaako dda! Bw'oba oyagala okukyusa eggwanga lino, situka nga ggwe gy'okyuse. Bw'oba owulira ogamba okukyusa obukulembeze mu ggwanga lino, nga President Museveni ogamba enfuga y'embi weetaaga omukulembeze omulala, bw'oba obadde oyina essuubi mu bannabyabufuzi, simanya NUP, simanya FDC, simanya DP, gwe manya ekibiina ky'ogamba nti nze awo Wesibe, ogenda kukaddiwa, ogenda kunyiigira Bannuruddin ku bwereere, omale oswale wekka. Nyina omuvubuka muyita Musumaali yeeyita Musumaali, awangalira South Africa gy'akolera emirimu gye. Musajja wange naye awagira nnyo struggle. Ye lwaki ngamba awagira nnyo? Abadde awagira nnyo struggle Musumaali. Musumaali avumya abantu. Musumaali ayisa abantu abanyampi. Musumaali ayisa abantu abaalya okuva 20 kalulu ne katuuka 21 ne bakawangula n'agamba baababba. Musumaali y'omu musajja wange 26 nga bwe yatuuse n'amanya nga bwe kiwedde. Kaakati nga bwe kiwedde, Museveni tajja kulayira, yatubba. Museveni n'alayira. Ababaka baffe tebajja kukkiriza gavumenti ya Museveni kubeera mu buyinza. Ababaka baalayidde. Ababaka baalayidde. Ababaka bamaze okulayira ne balonda Speaker of Parliament. Mu kulonda Speaker, omubaka w'emukono eyasooseewo Betty Namboze n'agamba nze ndeka omutuuze wange mpagira abantu beewalala. Ne bamubuuza omutuuze oyo ani? Oboth gwe ngenda okuwa akalulu k'obwa Speaker. N'amugamba Betty Namboze, ffe tuli ba NUP, oba mu bulungi oba mu bubi ffe tuwagira opposition. Ko ye nti kiki? Oli mutuuze wange oba wa NRM oba wa DP, nze mpagira oyo. Ne tulowooza byakusaaga. NUP nereeta candidate ku bwa Speaker. Ba independent baani yamaliriza afunye obululu 6. Oluvannyuma lw'ekizuula abaka abamu nti maybe ne bw'okola ki tewali kyakkola. But there are those abavayo openly. Era nalaba olutalo okuva e South Africa omunga avuddeyo ayambalira Namboze nti tekisoboka Namboze, bantu mmwe, abantu bali mu struggle, kati gw'ovaayo otya? Namboze n'avaayo ne yeewozaako ye naawe ensonga ze, ye nga bw'abiraba. Okulonda Speaker ne kutuuka, opposition neeyambalira ddala neetuuka ne yeetaba mu kulonda Speaker. Olwo nno mu kulonda Speaker, olwo oba otandise okutereeza emirimu nga bwe gigenda okutambula mu Kisanja ekiddako, oba omaze okuteekateeka nti gavumenti ejja bweti bwegenda okufaanana. Nga wiiki emu n'ekitundu 2 emabega, ababaka baagenda ne balayira nti bajja kugondera amateeka g'eggwanga lino, opposition ne NRM bajja kukuuma constitution, bajja kukuuma emirembe, bajja kugondera amateeka ag'eggwanga lino, era Katonda tuyambe tusobole okusaavinga eggwanga lino. Olwo gwe
nina musajja wange ali mu America yeyita the greatest. Kaba kaweddemu bino byogamba ajja genda tajja kulayira tajja kubaaki oba olinda Kisanja kiddako. Bano bewakubira abantu ebikonde baba bakuvuddemu. Olina ngamba ekyomukisa pulezidenti waffe tabikola ki? Tabiriimu Kyagulanyi Ssentamu, tabiriimu ali bweru wa ggwanga. Nti alina okubaako kyawandiika ku babaka bano. Ye abeera atya ng'ali wabweru, baamubba ne bamutulugunya, ate bano ne bajja ne bagenda ku dininga with the dictator. Tuba tuli awo ababaka bonna kira opposition kira NRM ng'amaze okulayira. Bwe bamala nno okulayira, baba bataddewo ekika kya gavumenti eriwo ng'esobola okubeerawo mu mateeka. Gwe gy'ogambira Museveni yabba obululu, gwabyogera ebyo, gwe aba abyogera. Owulira? Gwe aba abyogera. Nina kye nkunoonyeza wano nkikusomere. Gwe aba abyogera naye nga ye ono gwakubira eŋŋoma baba bamaze okukkiriza. Kankusomereyo akasooka. A multi-party system is a system where multiple political parties across the political spectrum run for national elections and all have a chance of gaining control of government offices either separately or through coalition government. Oya, ne batugamba, ne batugazizaamu. Core characteristics, ne batugamba representations. It allows a broader spectrum of societal interests, beliefs, and ideologies to be represented in the legislation or in the legislature. Coalition building, because multiple parties compete, it is common for no single party to win an absolute majority. This necessitates the formation of coalition governments where parties negotiate to share power and policy making responsibilities. Olwa byagano okugatta Museveni yafuna percentage n'ugu nakola ki naye wano tuba tuddamu kulonda ewala kirakuba ekityo. Checks and balances. The presence of multiple parties in parliament creates robust legislative debate and enables an official opposition to keep the ruling party in. The presence of multiple parties in parliament creates robust legislative debate and enables an official opposition to keep the ruling party in check. Owulira? Njagala nyanno kennoonya naye maama. Kati mu multi-party system ebibiina bwe bikkiriza okwesimbawo mwena temusobola kuwangula, naye oluusi wabeerawo obubbi, oluusi wabeerawo okwekwasa. Kaakati
checks and balance gwe bwokkiriza nti luno oludda lwendiko ndi wa opposition officially nga bwe tulina Nuupu kati egimu ku mirimu gyayo mugiraba ne opposition at large bannange budget gye mukoze nga teyamba bantu checks oluguudo lwegundi nga sente bakebera government programs bagikeberako wano wawulira ku mmwanyi olwo oba otambula ne bakeepinga the government in power or the party in power in check nebanga etambula bwetyo kumpapula bwe bitambula question gwe Munnayuganda okakasa opposition ya Uganda esobola okucheckinga Museveni bw'aba yagadde ekino ne kitaba oba bamucheckinga mubuuza naffe twagalayo ku kantu okay buli omu bamuwe million 10 naye ekyo mukireke kiyite oba balemerako ne bagamba okufa n'obutanyagwa tekijja kubaawo ye opposition nga tonnakuba muntu yenna luyi gwe weebuuze opposition gye tulina FDC gye tulina DP gy'olina UPC Common Man's Party Nuupu ebyaddala balemesezza Museveni okukola byayagala Nuupu gy'olinawo opposition gy'olinawo at what percentage lwe balemesezza Museveni okukola byayagala era olina ababaka abali mu parliament nga kino Kisanja kye kyakuna agenda mu myaka aga aliyo already emyaka aga 2 naye nga bukyanga ayingira opposition bukyanga ayingira parliament omubaka wo wa opposition naye yagamba Museveni byonna byakola bifu era eyo ne weekuba n'abantu ebikonde wali okirowoozezaako nti parliament mulimu ogusinga ogufuna ekiralu nti omusajja ajja ku siini eyo gye bamulondera erwamaggwa Budondo emayugge mazima ddala n'abagamba laba oluguudo Museveni bwe yalukola abasajja babbi bano wallahi ya Mungu ne mukwata obululu ne musimba layini abamu ne mwetema abamu ne mukyawagana ne family n'eŋŋanda n'emikwano ndi nze omusajja kasita nkuzuula nga tuwagira Nuupu kasita nkuzuula nga tuwagira NRM twawukana tombuulira nyina omukyala yakiŋŋambako eyo waffe mu kikajja Namasuba nze Nurudini omuntu bwe musanga nga awagira Museveni twawukana bwe nsanga omuntu nga tawagira Nuupu twawukana ne mugamba nno gw'olina ensonga naye zimpeeko lwaki omuntu bw'aba wagira NRM oyawukana naye nesangako n'omulala n'aŋŋamba ye omuntu atawagira jjajja mwami atawagira Museveni we baawukanira ne mmubuuza mpa ku nsonga ekibaawukanya gwe tolaba nsobi za Museveni na bukulembeze bwe gwe ebbanga ly'obaddewo tolina by'ogamba nti naye lwaki education system eri bweti gwawagira Museveni tolina lw'obaddekaawo n'ogamba nti naye Museveni nga wooli amasannyalaze lwaki gali waggulu bwe gati naye Museveni nga waali abantu bano abasoma bo tebasobola kufuna mbeera ebayamba ne bafuna emirimu gye bakola PDM ina kyeyambye abantu isetik ezimu ku policy China ze yakozesa ng'ekula mu myaka gyayo egyedda but China bwe yali ekola PDM
yasooka nenoonya nga abantu bayo balina enjala mu myaka gy'ensanvu ng'enjala nnyingi nnyo ne banoonya abantu bano basobola kufuna batya emmere tebabawa ssente zikola ne basooka bakwata abantu b'ekibiina kyabwe ekyali mu buyinza ebiseera ebyo era kyekikyalimu bwe bamala bakwata ne bagamba nti naye abantu bano tusomese abantu baffe nga olwa Pulezidenti Museveni bwatwala abantu be ekyankwanzi naye abantu bwe bava ekyankwanzi obabuuza muleetedde ki abantu nti tubanjayo miliyoni baatuwaddeyo 2 tubanjayo 8 nga bye baasomye n'omugaa tulage bw'obitadde mu nkola omubaka eyavudde ekyankwanzi nga tewali. But this is what China did around 1978. Buli member waayo bamuwa obuvunaanyizibwa ne ba identifyinga before ki ebisingamu abantu enjala nti njala ne babanoonya nti okay kati genda oyigiriza gwe Nurudini tukugambye genda oyigiriza abantu b'e Budondo genda oyigiriza abantu b'e Kayunga okulima balime ABCD. That is China. Ekyo ne bakikola emyaka ng'egi 5 by the way 5 ne bajja nga babakeberako abali mu bifo ng'emmere tesobola nga bwolaba Buduuda nti ettaka libumbulukuka gavumenti neefuna gye bateera ewantu ng'emmere esobola okudda ne bazimbira amayumba ne bajjayo ne bateeka ewantu mu myaka 5-10 ekizibu ky'emmere e China ne kivaawo. Okitegedde kati bamala okugoba ekizibu ky'emmere ne babayigiriza okukola emirimu. Gavumenti nebayigiriza okukola emirimu ne baba nga bayina emmere nga tebagenda bawa ssente ate baziteeke mu mmere ne baleeta PDM gye tuyita kati PDM oba onfuna PDM yaffe eri etya abantu b'owa ssente za PDM sibayala bonzo ogamba twakawa abantu obukadde tugeze 5 naye abantu abo bwawo ssente bazikozesa ki ekibuuzo oyinza obutakiddamu bajja kugamba bakola nojja basanga abaavo nga percentage eteweza 10 eri successful oba onfuna kakati waliwo ajja okugamba NRM tuyagala gikugambira ku bino ebikoze nti nuupu nze atawagira Kyagulanyi gyali mu kika by'omutama Mustafa nze Nurudini olaba ku Bobi Wine ne taata wange muvaamu ne mugasi oli mutuufu mpaayo ku nsonga ezi 5 gwe zogamba nti nze siva mu Bobi Wine atulumirirwa ne mugamba akulumirirwa kikiŋŋambe kikino ne mugamba omuntu akulumirirwa alaba ekintu ky'oyinza okufunamu naye nga kibi n'agamba kireke maaso kijja tufiiriza kati woomanyira nti takulumirirwa 10 nga bw'ayogera nti oba akulimba oba akudyekadyeka akukozesa nga kisi. This is what happens. Look at Noop today. That Noop ekwata nesimbawo ababaka nekugamba bw'olaba omukolo gwonna mu kyalo eyo nga gwa NRM guzire temubakkiriza mubaboole abantu abo nti yes emikolo gya gavumenti ne gituuka ne beetaba ku mikolo gya Museveni egyo si bino ebyokugamba state of the nation. State of the nation kyangu kya giboyikootinga ne boyikootinga n'ebiddako
bagenda kugamba tu boycotting the state of the nation address. Abo opposition tetujja genda mu kusoma budget naye ate wiiki ejja budget ekole nga wiiki ejja ate bo baddeyo mu parliament bakulage nti nno boycotting the state of the nation address ogambe yes naye ate nga balonze speaker wo NRM bamale bakugambe state of the nation tetujja gibaako era ne budget gyagenda okusoma tetugenda gibeerako naye nze nalaba budget nga eva mu bukiiko bagireta kufuula abamu okubaako bye bateekamu naki wallahi okujjako olunaku olwali lusemba in fact ababaka bajja mu parliament ku biseera bya budget eyo time ya budget nno baali bazze ku nsonga za lwe yakubako ebituufu yali nsonga ya sovereignty bill ng'olwo erina gyenyegamu ku ssente z'opposition bwe zinaava ebweru ne bagaa tuveeyo twerwaneko wano ku budget mbadde ndabayo Ssemujjuŋŋanda Nsereko Muhammad Medad Seggona abo bonna twalabanga babi baavuddeyo gwe noonya omubaka wo bw'abadde ateesa ku nsonga za budget eno eyazze ng'egenda kutunyiga otuttamu budget egenda kusomwa wiiki ejja ndowooza egenda somebwa bakugambe tetugenda nagendayo ebiriyo tetubikkiriza naye omukolo gw'okusoma budget omubaka ono aba akulimba budget Minister of Finance oba President kuba Minister of Finance agisoma on behalf of the President and the Parliament. But this minister, the budget is not hidden. Nti ebeera mawulire mapya eri ababaka ba Parliament. No. Baba baagimala. Nga bakkaanya ne ba agreeing ne ba disagreeing ne bagamba tugende n'ekyo. Neggwa nebeera compiled either ne basingibwa oba ne batasingibwa. Kati omubaka Parliament bagamba sigenda kujjayo nga bagisoma abaakulimba okubaayo kwe n'obutabaayo kwe tekuli kikyuka. Ayina kyawakanya kiŋŋambe oŋŋambe nti nedda Parliament Minister jana Budget Minister jana era yagikola nebanga ani you can advise me kakati bwabikola gwe munnange ewaffe emasajja ng'ovaayo okyamuka ffe tulina Serukenya teyagenze abo be babaka betwagala bw'emala okusomebwa budget eyo wiiki ejja nga bagamba waliyo parliament sitting on a Tuesday or a Monday or a Thursday ng'akubamu essuuti nga batuula ku nsonga endala ngeno omusolo ku mafuta gwalumye dda gwe yasanyukira Serukenya obutaba mu parliament nga bwe kitu bwe kiri gukukutte ye yabivaako ekyo kyaggwa azze kunona allowance we naye gwe yakugamba tagenzeyo mu parliament bwe baba n'abasoma budget taliiyo nga naye mwogwo omusolo gwayogerako bayongeza ssente ez'emmotoka eyali ku milioni bibiri mu kati nga yafuuka ya milioni 310 nga teyayimirirako ku fulo okugamba ezo ssente bannange bw'onookwata ababaka 5 mwana obagulire emmotoka zaabo kadde 315 munnayuganda agenda kusigaza ki? Awo omubaka tajja kuvaayo Nambooze amaze mu parliament kati kino Kisanja kyakuna okiwulira Sewungu gyali nkwaba opposition ne mwene NRM gye bali abantu nga baluddeyo mu parliament kituufu kati naye ng'ekibuzo kiri nti
lwaki omubaka wa parliament yandiguliddwa emmotoka? Oli agenda kugaa Nudin byogera tubimanyi. Nene Bulaya abantu babawanga amayumba babakolera ki nti yes. But tuli mu nsi ekulu obuki obukuzi. Oli Kasiru, okay ne Kasiru. Gwe bakuwaaki kale okubeerawo. Gwe emirimu gy'okola ne bakugyamu emisolo ne bakukola ki? Kiki gavumenti kyekuwa? Gwe bakuwa pikipiki bakuwa ggaali kuba ffenna tuli bannayuganda. Ate ffe tuwa omusolo. Bwe kiba nga tebalina kye batuwa, buli muntu akole service nga talina kye bamuwa, afune omusaala. Ekyokubiri, omubaka wa parliament teri yali avuddeyo kugamba nti sente ze batuwa nnyingi, emiliyoni 3 kweno gavumenti eno ensi ekulu obukuzi ku bwavu abantu gye beeyagulamu. Tukitwale nti kale omubaka bamuwengayo miliyoni 12. Kubengaka ekyokubiri, gavumenti emugulirenga amafuta ng'oganywa mu district yo. Onywa agakutwala eri gy'onywa agakuzza. Wabengawo n'abakebera ebintu bino. Ebyo mubaka tajja bikebera kubanga bibenefitinga ye. Naye bw'onoomala obbikola ebyo byonna ate oyagala omubaka ono bambi akugireko gavumenti. Gye natandikira ojjaga Nudin wabuze nedda. Natandise nkugamba gwa Bobi Wine akugamba Museveni yamubba. Funayo gy'obuuza ani alonda leader of opposition. Gwe funa gw'obuuza ani alonda leader of opposition. Era leader of opposition kitegeeza ki? Mu bubi oli wa ddembe okunyiiga. Leader of opposition mu mutwe gwo kitegeeza ki? Can you oppose within your own government nga gwafuga? Era oli bwagamba nti ani alonda leader of opposition. Nudin oli musiru totegeera nti akyangu nnyo kankuzeeyo siwala. Kankuzeeyo siwala. Oyinza okuba tomanyi. Omukulu gwe muyita ow'ebitaano. Mukozesa nti ow'ebitaano. Bwe yasuwagana ne Nuupu. Ani yamuggyako? Ani yalonda eyaddako? Era ani yalonze ono? Era ni gwe wawulidde awakana nti nedda si gwe twalonze. Akale ababaka baveeyo bagambe ffe tetumwagala ab'opposition. Olabe ekinaddako. Am I communicating? Kati oli ajja kuvaayo akugambye no gavumenti nfu weeremeza mu buyinza bakulimba. Abantu bali mu bintu byabwe. Lubongo yawaaviriddeyo n'akugamba bannayuganda mmwe mulina okwejjirako gavumenti. Bw'oba olina essuubi mu mubaka ng'olina mu Kyagulanyi, olina mu Lubongoya, olina mu muganda wange Munyagwa, olina mu Erias Lukwago, okyabonaabona nnyo, okyanyiigira nnyo abantu nga Bannuruddin abakugamba ebituufu. Naye olw'okuba gwe omutima gukugamba nti nedda tekisoboka nze njagala gundi, ogenda kutunyiigira. Naye ffe weetuli. Time will tell. Ani mutuufu ani mukyamu. Wenjogerera bino, omuliro gwatandise dda okutokota. Ekiri e South Africa, bannaffe aba opposition mu belief. Bo bayomba bagamba ababaka mulayira mutya nga mugamba gavumenti eriko yabba bubbi. Muligitimizinga mutya Museveni afuge ate ffe tusigale nga tulwana. Musumaali yabivuddemu. Yagambye tawagira Museveni naye avudde mu struggle. Kuba struggle gyali mutamanyi gye mutwala. Kati gwe Nudin okozeewo kinti nedda. Kati gwe oyagala omanya nti struggle ebaako ne driver. Gende ekavule nga Kyagulanyi ayogera. Awo instructions naawe situko owezizo.
olabe kye banaakukola. Noonya ekyatabula Kyagulanyi ne Sseggona. Noonya ekyatabula ku bantu kujja n'ideas ndala. Bano boogera bati ku struggle, ate ono ayogera bw'ati. Mumuboole, abo mubaboole. Because driver kyagamba. Kati bwe tutuuka nga waliwo ebirime ne tugamba nti driver ssebo, Ssekanyolya gwe muwanvu ki ekiddako nti kale kalabe, gw'okozeewo ki? That is total bullshit, bro. Mulowooze ku bannayuganda. Nga tonnakuba muntu jjinja gwe fuutu soja gwali mu struggle. Weebuuze gw'okubira ejjinja omukubira lyaki? Abantu bali willing bo kufuna bugagga bwabwe baddeeka. Gwe oli willing bayambako kuba eno nduulu. Mu byo kyawaganye n'abantu. Oyo Nudini yantama. Oyo ali mawale nedda. Nze nabagamba nyina abavubuka bemmanya abali mu struggle eyaddala. Nyinza obutakkanya nabyo 100 ku 100. Naye abavubuka abo bawumalu Kisekka bali kaali nnyo. Bali struggle inakuba bweti. Towaamu President Museveni mukisa. Ye message ya Umaru Kisekka. Delivery ayinza okusukka, ayinza okugira naye message eri clear. Bwoba opposition oppose. Togamba ndi opposition ate ntula bwe kiba kino nga kinfavoringa leta tusayininge. Emmotoka bampe sentence zitwale. Opposition bajimpe. Lido opposition yenze. Ate Museveni mubi. Mwe mbalabe mu baboole. Abantu batuufu. Bwe mbiraba nze. Bwentyo bwe mbiraba. Bwentyo bwe mbiraba. Gw'obiraba otya toyomba nnyo. Teesa otubulire bibiri. So mpunzika nga mbagamba nti bannaffe abali ewa Biva Organic. Biva Organic ali wano. Mengo. Wali omubisi. Bw'oba oyambuka ku CBS ng'ova Kabakanjagala awo ku Kabakanjagala ku Ngalabi. Waliwo ekkubo erikyamu on your left. Batundawo omubisi ndoza n'omwenge omuganda. Ekkubo lyoba okwata ojja labe maaso awo ojja kulaba ekizimbe kya green kiriko ebintu bya green n'akapande kuliko Biva Organic. Endwadde ezenkambwe bwe bagamba organic omanyi kye kitegeeza. His Biva Organic. Genda wo bagambe Nudini yatugambye tujje wano. Noonya Biva Organic. Gwo nambuulira. Abanoonya ekijimusa kya Fatiso. Abanoonya ekijimusa kya Fatiso. Mwanyi bitooke. Abawa focused batugambye nti June ono egenda kuba ate enkuba. So gwalima yongera kuteeka mu kijimusa kino. Kigenda kujjanga otuntumuka ebintu ebikula bukuzi. Fatiso nkubira ku simu. Kijira mu kira 25 zokka. Kira 25 akasawa ako ka 7,000. Bw'obagamba Nurudini Ntege. Tuukayo ku stores of ziri awo wa Kisekka, mabega wa Kataleke wa Kisekka. Wabuze bondi eri luddawa. We wali ekijimusa bakiyita Fatiso. Mwanyi bitooke n'ebirime ebirala naye mwanyi n'ebitooke gwe oli ngamba nkubira ku 0701 55 85 63 0701 55 85 63. Ekyo bwe kito bwe kigenda okutambula. Nze Nudini Ntege n'alina byambuuza byoteesa just WhatsApp me. That's my number. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mweraba.